Ndi bulungi oli otya? Ng'obadde otubuzeeko. Nze sirabika. Abambejja be batatera kulabika. Ye. Oli mumbejja. Ndi mumbejja. Music atambula atya so far? Music talina buzibu. Abantu bandaze okwagala year after year. So I'm grateful. Yeah. Biri biti eyo twawulirako ebyali biyita mu nkubo ne tutabitegeera bulungi. Biki bye mwawulira? Mbu toliiwo bakutuddeko mu rehab. Ne tugamba tujja kufuna gwe mwennyini tukikuwebuuliza oba kituufu. Oluusi mba waka nga nsiriikiridde nga nkola ku mental health yange. Yes. Naye si buli kaseera nti ndi gye muwulira gye mbeera. Yeah. Abaana bali bati? Abaana balungi. Yeah. So far stage ogisanze otya olwaleero? Ebadde nnungi. Nze buli we performinga nfuna essanyu kubanga gwe mulimu gwange kyensinga okwagala okukola okuyimba, so nsanyuka. Yeah. Mwene Alien Skin muyina buzibu ki? Sirina buzibu ne Alien Skin. Yeah. Oluyimba lwammwe lwakomawa? Manager wange wangamba nti luno oluyimba tetugenda dukola sirukola. Kati ye yamanyi nze simanyi. Mwali mulutaddemu ssente mmeka so far? Siyinza kwogera naye nga it's a project gye twali tukoze. Ya olowooza kyava ku kyo ostopinga project yammwe? Bibaawo si yeesoose. Ziringa mmeka ze mwaka stopinga? Siyinza kugamba naye bibaawo season nejja nga te aligninga ne programu yaffe. So omusajja yakomawo tumulabe ennaku zino manager akulimu nnyo. Omuntu gwamuyina twagala otukakase. Tanvangamu. Wanjinya. Tanvangamu. Kukikwatagana ne music ddala. Tanvangamu wempulira nga njagala oluyimba lufulume aŋŋamba luleete. Yeah. Ate obufumbo? Ebyo tujja byogerako olulala. Mbadde nsaba otunnyonnyola olwaleero engeri gy'otalabika. Kati gwe obufumbo bwe buli butya maama kankubuuze? Obwange bubadde tebuli bubi. N'obwange si bubi. Iye. Abantu olwo abaali bamwerijjako bagoyinga. Bagoyinga. Ewwa. I don't know. Naye bagoyinga. Mukazi munnange ennyumizaako engeri gye tusisinkanye obwange buyuuga. Buli omu buyuuga, buli omu abeera ne relationships nga zirina okuyuuga. Naye okuguma patience n'omanya omuntu oyo then n'obeera ng'omanyi nti tojja kusangayo ali perfect. Teri Katonda tolina gw'ogenda sanga nga ali perfect. Onaaba oyagala ali perfect ojja kwesanga ng'ovako ono n'oddako ono n'ovako ono n'oddako. Obufunze ogumira ku muntu wo n'ogumira. Oguma ku muntu wo ne mwetetenkanya. Okay. Tusuubire ki guno omwaka? Tusuubireyo ka concert, tusuubireyo ki? Yes, concert egenda kujja. Concert tebagipapira. Naye nga nze emyaka gyemazeewo ne relationship gye nnina ne fans bange ngenda bayita anytime. Singa obadde wandyetaaze gisaawa? Eki? Concert. Wawulya bafaani bo we basobola okujja n'ogamba oh my God wano tebajjawo wano bajjawo. Cricket ovo. Wanji nnyabo. Ye nnyabo. Owulira gye weepikira? Ye nnyabo si kugyepikira. Bafaani bo we bajja? Yes. Abakyala nno badde bavuddemu nga tokyabawa buyimba bubakumya mutima. Nimbuleeta. Buleeta. Yafudde. Omanyi nze music mukola out of love. I love good music. I love good sound. Kabwoba omuntu olwedde olina bad energy to me. Olulimba mba sirwagala. Eba bad energy. Kati sirwagala mulo. Nina ennyimba ne Fille. Nina olimba ne Lilian Mbabazi. Twakoze olimba ne The Ben. Twakoze oli omu Nigeria yani. Bro nina ennyimba. Kyali kikutuuseeko okumubuukira. Nze nali faani we ebyaddala mbabuulira mulo. Nze oyo omwana olimba nalujja mu nyegenyege nenduletera bammase nga vidiyo mpya. Nsi mpya naye ng'erabika bubi teri TV material. Nembagamba bro nayadde mu nyegenyege.
emboozi simanyi yaki bro lulyo limba luzibu baluzanye buli tent nitandika okuzanya oyo mwana ebyo bemugamba ebya TikTok kale yamuyamba ne mainstream ekyo kyo akijjukire munze namuleta ku mainstream. Towards the deal of this project, don't you think Mami is going to lose? Eyo project fa abateekamu ne ssente twasasula writer twasasula produce kati tutwagala alusigaza Ndira kino ndibagaseeko kati tulaba ogamba otya ali bulungi Katonda akoma. Sofa twogere ku music industry sofa etambula etya nga mu mbeera eno tuli ku kivulu kya Josede Tanapo ogirabye tugambe nti no bannayuganda bajjubidde okwagira music wa Uganda because abayimbi abasinga okuyimba obulungi mu Uganda wano bali a bit frustrated. Industry ebadde ba frustrating. Kwanza I might talk to all of them from Lydia to Nina to Shiba to Kenzo to King Saha to Gravity to Maro to Jostede to then we twatula ku federation nengamba Eddie tukole kintu kimu deliberately bitu se toluyimba fena tulupike karo nantonga toluyimba fena twekwate bwe tulinga guard kubanga twayingiramu ekintu ky'abapromota ne batawanya then n'okuzala w'abayimbi nga kungi kati wenatulako ne Eddie ne Shiba ne mugamba Shiba Eddie Federation bino bya copyright binatusanga ne saa zino tukwate kibuli Munina Rose bw'atatupika kuva ku muyimbi omutawo mbu ono omwala omweru yani Joyiranda bw'atya Katalina Kando Lydia Jostede twekwate kubanga abayimbi obuzibu bwe nneeyitanga muyimbi bwe tulina teri atubeererawo tweberera mu feka kati federation eyo muyinza ogivuma yona kimugivuma naye yakwata chain nezigatta bweti mboli oli namawulire bwavuma omuyimbi essaawa zino tusobola okwemera tugamba oyo tetuddamu wa interview fenna wamu kubanga abayimbi mumanyi postinga nga talina renti alina ebizibu n'ebirungi bye bakola abo ba Gravity ba Gurunedi ba Racing kyabakola shows Tonix yali London n'akikuba Mudra yali ensi simanyi na ngeri gyamanya Ugandan music n'akikuba naye temubyogera naye afunemu obuzibu olwalade lwatute bwe ruti egajja okuba amawulire so kati kiri deliberate tugenda kuta music kumukumu music omubi soke tumugobe mu ndongo tusigaze music omutuufu ate nga tujjanga omanya abayimbi 3 nga twekute bwe tuti naye nga tugenda eri mukola kikola mutya nga tulaba nti n'obudde buno ne trend ya TikTok ereese obuzibu nti no music omubi eyo season bro nze nakolerako Red Pepper nga ndi underground reporter ereyo yaleeta ba Red and Weasel Chameleon Stories in fact Chameleon zatandikira ku Bate aina kawash ku Sunday tugende oyo munamawulire munaffe banange banamawulire Edgar Bates muradde tumuyambeko ne wajja ono mwami wa Bukedde eyo era yaba Chameleon Bebe Cool Bobby nga be balina nnyo mawulire kati fe twalaba Facebook ngejja ogikola olutalo lwali nga ku Facebook Bebe Bobby nga bekuba eyo trend ejja kuvaawo bro ejja kuvaawo abayimbi obanga obaddeko mu ndongo eno nga walabako street fights Red Pepper fights Kampala Sun fights Facebook fights abayimbi abali ku TikTok just tubawe bubi bagenda yirya mbadde mu ndongo eno emyaka ago eyo Facebook nga yakajjanga olumba bebe ng'omusobola ng'abantu bevuma ku Facebook ne beesanga emisana ne beekuba kati ng'ongamba TikTok gye mwogererako obwogezi buli omu gy'alina it's just kintu kyazze kiri nnyo omanyikiddwa ng'omuntu ayimirira mu kintu